bagamba abatakkiriza nga beesabira edduwa nga edduwa yaabwe erimu obujeemu obw'ekika ekyawaggulu baatuuka ekiseera ne bagamba ti ayi Allah Muhammad byaleese bigabanga ge mazima ffe tujja gakkiriza era bw'oba otunyiigidde twagala okole kino idh qaalu jjukira ekiseera bwe bagamba nga basaba Allah Allahumma ayi Allah ffe tujja kukkiriza naye tukugamba in kaana haadha huwa alhaqqa bwe gabeera gano Muhammad gaatusomesa nga ge mazima g'omuwadde min indika okuva gy'oli ffe tuganye okubikkiriza era Muhammad ne bw'anaakola atyo okutukkirizisa ffe tukombye kwerima akootakoota mu gaalomonde fa amtir alayna hijaratan bw'oba otuyinako obusungu tukusaba tonnyesa amayinja ng'enkuba nga gava mu bire gatukube minasamaa'i n'oba ogajja mu ggulu oli wa ddembe aw itina bi'adhabin alimun oba oli wa ddembe okuleeta mu kibonerezo mu bibonerezo by'olina nga kya bulumi okireete naye ffe tuganye tetujja kukkiriza Muhammadi kubeera ng'asomeseza wano ddiini ye وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وما كان الله ليعذبهم الله gamba nti siyali wa kubabonerezanga bo bwe baali bakyagala wa anta fihim nga naawe oli mu b'okyasomesa tebannategeera ate basaba kibonerezo ekyo si y'enkola ye wama kaana Allahu mu'adhibahum era Allah tiyali wa kubabonereza olw'ensonga endala wahum yastaghfiruuna kubanga baalinga beetooloola Kaaba yali tebaali basiraamu naye nga Allah bamumanyi nga bagamba gufuranaka 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 ai Allah tusaba tusonyiwa ai Allah tusaba otusonyiwa ekyo baakyogeranga kati olw'okuba nti ekigambo ekyo yadde tebaali bakkiriza naye nga bakyogera Allah asinziira ku kigambo ekyo n'abagamba nti siyinza kubabonereza nga kikyabava mu kamwa ate siyinza kubabonereza nga naawe mwoli okyabasomesa nedda eyo si y'enkola yange وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون وما لهم ألا يعذبهم الله kale balina kiyinza okulemesa Allah okubeera nti ababonereza wahum yasudduuna ani lmasjidi alharam nga bakimanyi bulungi nti bateeka emiziziko ku bantu abaagala okubeera nga bagenda ku muzikiti gw'emizizo okusinza eyo ensonga yaali badde mmala okubeera nti mbabonereza wama kaanu awliyaahu era nga bakimanyi bulungi nti sibe bannannyini muzikiti ogwo abatuufu okubeera nti bagubeerako wabula bannannyini muzikiti ogwo abatuufu okubeera nti bagubeerako be baabategeera ensinza entuufu in awliyauhu mazima bannannyini muzikiti ogwo abatuufu baagwo okubeera nti babeera nagwo illa almuttaquun si balala okuggyako abati Allah be basaanye okubeera nga bannannyini muzikiti naye kyali badde nga nsobola okubabonereza kuba tewali kiŋŋaana naye sisobola kubeera nti mbabonereza olw'obwo ebyo ebintu ebikulembedde naye ng'ensonga ebabonerezesa singa manja gadde weeri ey'okugoba abakkiriza ku muzikiti ng'ate be bannannyini gwo walakinna aktharahum la ya'lamuun naye abasinga obungi tebakimanyi nti abakkiriza be bannannyini muzikiti ogwo bo balowooza nti omuzikiti gwakkolerako ebyo bya mizannyo gyabwe gye bakola وما كان صلاتهم عند البيت إلا بكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون tubuuza ki kye baakoleranga ku muzikiti bo Allah subhanahu wa ta'ala kyatalabanga ibaada kye kino wama kaana salatuhum tekwalinga okusaba kwabwe inda almasjidi nga bali wali omuzikiti gwe bagobyeko abakkiriza illa okuggyako baakolerangako ebintu bya muzannyo mukaan baabeeranga bafuuyirako mpa zokka watasdiyatan nakugenda nga bakuba ngalo nga bali bwereere nga bwe beetooloola ekyo Allah subhanahu wa ta'ala si kye ekyamuleetesa ennyumba eyo kubanga ennyumba eyo bagamba nti inna awwala baitin wudi'a linnaasi lalladhi bibakka ennyumba eyo Allah subhanahu wa ta'ala yembereberye gye yasooka okubeera ng'ateekawo mu kusinza abantu babeere nga basinza Allah nga bamusinziza ku nnyumba eyo lalladhi bibakka yeyo eri mu kiwonvu ekiyitibwa Makka ekigambo Makka mu Luganda bw'oba okyetegereza olw'okuba nti kiri kiwonvu Makka eri mu kiwonvu waggulu wonna yali atuuseeyo waliyo nsozi teri agenda mu kiwonvu okuggyako ng'alina kukka Allah bw'agamba Makka n'agyoba oluusi n'agamba Bakka okitegeera butegeezi nti abantu baba bakka okugenda mu kiwonvu ekyo
fadhuku al'adhaba Allah agamba mwe mujja komba ku kibonereza abatakkiriza bima kuntum takfurun olw'obukafiri bwammwe olwaleero sijja kukireetaga bwe mukisabye naye obudde bwonna olw'obukafiri bwammwe bujja batuusa ku kibonerezo. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. إن الذين كفروا مزما بابتكرزا ينفقون أموالهم باتيسي السنتزاب نينجي نيوكو لبانتي وبسلام بسانو olwaleero n'okuvedda gw'omusiraamu waali gumye kuba obusiraamu buno si bubwo wabula bwa Allah ye yabuleeta buzze buyigganyizibwa okuva olunaku nnabbi lwe baamuzaala omusajja Aburahamu yayagala okumenyawo Kaaba n'enjovu ze n'okutuusa olwaleero naye buli lwe babutulugunya abantu beeyongera kuyingira kubanga ge mazima agannama ddala sente bazitaddemu okuva edda ne leero lwaki liyasuddu an sabilillah bateeke emiziziko bagaana abantu okubeera nga bagoberera ekkubo lya Allah bayagala kusaasaanya bwononefu mu nsi ng'ate ye Allah ayagala kulongoosa mbeera ya nsi fasayunfikuunaha Allah abagambye nti bajja kuziteekamu nnyo ssente zaabwe summa ate oluvannyuma lw'okubeera nti bataddemu nnyingi takunu alayhim hasara zijja kubeera nga zibaleetera okusaalirwa kubanga zigenda kubafa bwereere summa yughlabuuna enkomerero ya byonna balina okuwangulibwa baagala tebaagala walladhiina kafaru abantu abatakkiriza ila jahannama eri jahannama yuhsharuun gye bajja okubeera nga bakuŋŋaanyizibwa babeere nga bayingizibwayo. ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. ليميز الله الخبيث من الطيب الله teekawo buli kaseera embeera eyeereetera abakkiriza okubeera nti esosola oba eyawula oba esengejja alkhabitha min attayib. Allah atuleetera embeera kati olwaleero twafunye embeera ya musajja mu Amerika okubeera ng'azannya nabbi sallallahu alayhi wasallama mu firimu. Allah aleeseewo ekikolwa ekyo alage ensi ensiraamu n'ezitali nsiraamu abasiraamu abannamaddala abanaalaga okunyolwa mu mitima gyabwe yadde tebasobodde kwekalakaasa n'abataasobole. Era ensi ya Pakistan tugyebazanga bwe wawulidde byo yalangiridde olunaku lulamba lwa kuwummula naye nga si kuwummula lwa kubeera nti nsonga ndala wabula okulaga obwennyamivu n'okwekalakaasa mu ngeri ey'emirembe. Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nabbi we sallallahu tegeeze nti nno bw'olabanga amateeka ga Allah nga bagazannyisa bw'olabanga amateeka ga Allah nga bagavvoola ovanga we bagavvoolera n'ogenda bw'obanga osobodde okuggisaawo embeera eyo omukono okikole. Bw'oba tosobodde gyogereko n'olulimi lwo bw'oba tosobodde mu bunafu bw'obukkiriza beeraawo ng'oli ewaka naye ng'onyolwa. Allah subhanahu wa ta'ala aleeta embeera ezifaananako ng'ezo lwaki liyamiza Allahu alkhabitha min attayib ayagala okulaba akasengejja abalungi n'ababi wayaj'alu alkhabitha ba'dahu ala ba'din ababi ajja kubateeka babeere ne bannaabwe babeere nga bawagira ebikolwa ng'ebyo fayarkumahu jami'an essaawa ejja kutuuka bonna abatuume wamu fayaj'alahu fi jahannama abatwale mu jahannama ulaika humul khasiruun abo be bajja okuba kuloosa ennene. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. قل للذين كفروا gamba babatakkiriza tuli mu lutalo oba tuli mu biseera bya nabbi naye ng'embeera yeeriwo kubanga Qur'ani eno yajja okukola mpaka ekiyama lwe kirituuka. Qul gamba lilladhina kafaru abo abatakkiriza yantahu bwe banaabeera nga beekomyeko ne babeera nga basaze eddiira empisa embi ne bazivaako ne bayingira obusiraamu yughfaru lahum Allah alibasonyiwa n'abaddiramu yughfaru lahum ma qad salafa alibasonyiwa byonna ebyayita nga tebannasiramuka kubanga kimanyiddwa bulungi nti hadiisi egamba al islaamu yajubbu ma qabla omuntu bw'asiramuka byonna bye yakola nga tannasiramuka babimusangulako ne bamusonyiwa kubanga yali mu butamanyi obw'ekika ekyawaggulu kati ayingidde okumanya alinga bbebi omuto bawa omuntu atannaba kuyingira busiraamu nti singa oyingira obusiraamu mu ssaawa eno
byonna byobadde okola ng'ojjovvoola obusiraamu Allah asazeewo okubeera ng'abikuggyako. Wa iyaudu naye basinga banaagaana ne baddayo okunyiiza obusiraamu nga bano abajja okulwana mu lutalo lw'e Badiri, Allah subhanahu wa ta'ala agamba abaasigalawo nga bawambiddwa mubagambeko nti bwe baneddako Allah ajja kubasonyiwa byonna ebibadde emabega. Wa iyaudu naye singa banaddayo eka ne baddamu okwevuluga okupulaningira obusiraamu bumalawo, fakad madat sunnatul awwalin, yamala dde okuyita enkola yaabo gye twakola ku abo abaabasooka ng'abatali bakkiriza tubasaanyaawo, abakkiriza ne tubeera nga tubataasa. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير. وقاتلوهم mubalwanyisa abo abatakkiriza kubanga embeera zaabwe za kusaasaanya bwonoonefu mu nsi ya Allah, hatta la takuna fitnatun, ensi enereke kubaamu shiriki yonna, wayakuuna ddiinu kulluhu lillah, Allah ayagala abeerenga eddiini gy'alaba buli wantu wonna ya Allah. Fa in intahawo, abantu abo singa baneekomako ne babeera nga bamaze okusala eddiino ne badda eno, fa inna Allah bima ya'maluuna basir, Allah asigadde era alaba bye bakola byonna abitaddeko abiri. وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. فإن تولوا singa abantu banaagezaako okubeera nga beesuuliddeyo ogwannaggamba baganye okubeera abakkiriza, baganye okusiramuka, baganye okuyingira mu bukkiriza, fa'lam mumanye mwe mubalwanyise mutemutya anna Allaha maulaakum, singa mwe abatali bakkiriza munaagaana okusiramuka, fa'lam mumanye, singa abatali bakkiriza munaagaana obukkiriza, fa'lamu mumanye anna Allaha maulaakum, mwe abakkiriza Allah ye muyambi wammwe, ni'mal mawla muyambi mulungi, wa ni'man nasiru ate mutaasa mulungi obudde bonna bajja bakola ebinene naye enkomerero ya bonna obuwanguzi bwammwe. واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. واعلموا ممني أنما غنمتم من شيء يشنتو چonnate mututtenga omunyako ng'olutalo luwedde engabanya yaate nebangeetya Allah ayingiddewo, fa anna lillahi khumsahu, Allah subhanahu wa ta'ala ayinako mu mazima ddala kimu kyakutaano, walirrasuli n'omubaka ayinako omugabo, walidhil qurba n'ab'eŋŋanda z'omubaka be banu hashimi wa banu lmuttalib, walyataama abamulekwa balina okutunulwamu, walmasakini ne bamasiikini abo abali obubi balina okutunulwamu abanako, wabni sabiri abo abatambuze singa babeera beetaaza obuyambi ku ŋŋendo zaabwe. In kuntum amantum billahi, bwe mubeera nga mwakkiriza Allah eyo yenkola, wama anzalna ala abdina, ne mubeera nga mwakkiriza n'abo bamalayika be twassa awali omubaka waffe nga bazze okumuyambako abaali 1000 b'owulidde mu lutalo, yawmal furqaani, olunaku Allah lwe yalaga n'ayawulawo ekituufu n'ekikyamu, oluvannyuma lw'abali okubeera nti baalombeddwa nti Allah olwali otwagala otulaga amazima gali ku sayidi ki, lwe lunaku Allah subhanahu wa ta'ala lwe yalaga sayidi gy'aliko n'alaga amazima. Yawma altaqa aljam'aani, olunaku gurupu ebbiri lwe zaasisinkana, ey'abasiraamu n'etali y'abasiraamu. Wallahu ala kulli shay'in qadir, Allah ku buli kintu kyonna muyinza. Bwe mubeera nga mukkiriza nti Allah ye yasala malayika ne bawa sapooti omubaka ku lunaku luli olwalimu akanyoola bikya bwe kaali mu kiseera bwe baali Badiri, mukkirize nti Allah ku buli kintu kyonna muyinza. Bw'aba alamudde aba alamudde, era ky'aba alamudde takola nsobi. إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم. Allah abajjukiza nti idhi mu kiseera ky'Ebadiri mujjukire
antum mwekenyini abakkiriza bil'udwati dunya mwali ku saidi yali esemberedde okumpi n'ekibuga kyammwe kye Madina wa hum ng'ate babalabe bammwe bil'udwati al-quswa bali ku saidi yali ewala n'ekibuga kyammwe Madina warrakabu so ng'ate ensolo ze mwali mulumbi eziriko ebyokusuubuzi bye mwali muzze okubeera nga muwamba asfara minkum nga bigenze biyise wansi eri okumpi n'ennyanja mummwe nga biri eri wala biri eri wansi okumpi n'ennyanja tebiri kumpi nammwe walau tawaadtum naye singa mwalina okukkaanya nga mukoze endagaano n'abatakkiriza nti mulisisinkana lakhtalaftum fil mi'aadi mwali badde mujja kwawukana mu ndagaano yammwe eyo singa waliwo okubeera nti mwaliwo okukkaanya n'okutegeeragana nti mujje tujje mwali badde nga mutuula mu butakkaanya ebirowoozo ne bibeera nga byanjawulo walakin naye Allah yayagala mugende nga temumaze kubeera nga mweteesa liyaqdiya Allahu amran Allah nga yagala okuyisaawo ensonga ye kaana mafuulan eyaggwedde okubeera nga ekolwako nti mmwe muli wangula liyahlaka man halaka an bayyina afaafe nga afiiridde ku bunnyonnyofu amazima agategedde wa yahya man hayya an bayyina n'asigala nga mulamu asigale nga ategedde nti Allah ali naffe Allah subhanahu wa ta'ala yayagala akikole bw'atyo mujje nga tewali kwetegeka abanaafa mu lutalo olwo bajja kufa nga bakakasizza nti basiraamu bannamaddala kubanga kyebalabyeko kimaze okubakakasa nti obwedda bali ne bamalayika ne Allah era eddiini gye baliko yeeyiyo abanaasigalawo nga balamu era bajja kusigala ku bunnyonnyofu obwannamaddala nti ekintu kye tuliko tuli ku mugendo omutuufu ffe tuli mu kintu wa inna allaha mazima Allah la sami'un mukikakase nti awulira yawulira nga mumusabira nayanukula alimun atamanyi bulungi nnyo buli kyonna ekintu bwe kitambula إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور إذ جكر كسيرا يريكهم الله في منامك قليلا Allah subhanahu wa ta'ala bwe yakulaga abalabe bo ng'oli mu kirooto weebase ekirooto ne kikulaga nti ennamba y'abantu b'ogenda okufa esinga qalilan ogenda okwolekera abantu nga batono walau arakahum kathiran naye singa yali yabakulaze nti bangi kubanga ebirooto by'abannabbi bibeera by'amazima singa yali yakulaze mu kirooto kyo nti abalaba abo bangi nnyo okusinga nammwe n'omala onyumizaako mikwano gyo lafashiltum amaanyi gaali baweddemu wala tanazaatum fil amri era ensonga eyo mwali gikaayanidde tulwane tetulwana walakinna allaha sallam naye Allah subhanahu wa ta'ala ekyo yatiisaawo kuutwe innahu mazima Allah alimun amanyi nnyo bidhaati suduri ebiri mu bifuba by'abantu yali ajja kutegeera nti amaanyi gaali baweddemu ate naye okubeera nti mwali kaayanidde mu nsonga وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور وإذ جكر كسيرا يريكموهم الله بيابالغا ngamutuuse mu ddwaniro Allah subhanahu wa ta'ala bwe mwatuuka mu ddwaniro Allah era yabakolera ekyengero ekinene amaaso gammwe n'agassaamu endaba ey'enjawulo yurikumuhum yababalaga nga muli mu layini mu ddwaniro idhiltakaitum mu kiseera we mwasisinkanira nga bulayini zimaze okusimba fi ayunikum mu maaso gammwe mu butuufu ddala bwe bwamatunuuliranga qalilan nga mulaba bantu batono nnyo tebajja kubatwalira budde ate Allah n'akikola tekinologi ey'omu ku maaso g'abali wayuqallilukum ate nabo n'abeera ng'amaaso gaabwe agakoze atya wayuqallilukum yabala mmwe mwali batono fi ayunihim mu maaso gaabwe nga babadde babatunuulidde baabalabanga nga muli batono kumenya mu jjenje ekkalu so nga ate nammwe bwe mwabanga mwabatunuulidde nga muli mu layini mu butuufu mwabalabanga era nga batono Allah ekyo yakikola amaaso yenna nnyinigo n'abeera nga agataddemu tekinologi ow'ekika ekyo asobole okubeera nga abatanula musobole okubeera nga muyingiramu ekinyegenyege n'omubabiro musobole okukwata omubabiro musobole okubeera nga mugamba nti bano abantu kujja kuba kuyisa mazzi mu kisero Allah subhanahu wa ta'ala bw'atyo bw'agamba nti alina sayansi ne tekinologi ow'ebyokulwanyisa oba ow'ebyennwana gye yateekaawo
bwe bwamala okuyingira mu layini mweke nnyini nga nabbi amaze okubagamba ekirooto kye nti abalabe batono nnyo okusinziira ku Allah bwandaze mu kirooto. Allah subhanahu wa ta'ala ate n'akikakasa bwe mwagenda mu layini amaaso ne gabeera nga galaba kyekimu nabbi kye yabalootolodde kye yabagambye. Mwabatunuuliranga nga mulaba bakumenyamenyanga wamenya mu jjenje ekkalu, so nga ate nabo bwe baba batunuuliranga nga balaba maaso gaabwe gye muli nga balaba muli batono nnyo. Allah eggayaŋŋana ero n'alyoka aliteekawo naye nga kyayagadde asobole okubeera nga abateekamu okubatanula, musobole okubeera nga temuggwamu maanyi. Liyaqdiya Allahu amran, Allah nga ayagala okuyisaawo ensonga kaana mafuulan yali yaggwedde okubeera nga yayogerwako ku lawhi mahfuuzu nti obuwanguzi bwammwe. Wa ila Allahi turja'u al-umur, ate eri Allah ensonga zonna bigenda okuwunzika gye zirina okuggwera. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا أبانجم أبكرزا إذا لقيتم فئة بمبانغا مسسين كان يشبين جاتشابربي فاثبتوا مسببير منويري واذكروا الله كثيرا نيمو يتريزن يوكجوكرا الله مموكراكم أذكار يزنجاولو لعلكم تفلحون أو مجوك بيرانغا مفنو بوانغوزي. Allah subhanahu wa ta'ala akusanisa n'obuwanguzi buno obw'oku dunia so nga atojja kufuna n'okwesiima n'obuwanguzi bw'ejjana. Okubeera nga azkaari tezikuvaako kwe kubeera nti Allah subhanahu wa ta'ala ye layini yokka gy'oyinza okukozesa okubeera nga you are in touch with him. Allah subhanahu wa ta'ala nga muli bulembwe. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. وأطيعوا الله مبوندري الله ورسوله نمبكوي ولا تنازعوا تمجزانغا كوكايا نلا ensonga yonna gye muba mutakkaanyizaako mutuule mubeerenga mugigonjoola, kubanga bwe munaabeera nga temugigonjodde nga buli omutamatidde fatafshalu temujja kumalako, watadhahaba rihukum n'amaanyi gammwe gajja kubaggwaamu, kubanga okwegatta ge maanyi okwawukana bunafu bwennyini. Wasbiru bwe mubanga musazeewo ekyo kukola mugumiikirize. Abantu singa babeera musingiddwa mu ndowooza yammwe ne mugenda ku ndowooza y'abalala mugumiikirizanga. Inna Allaha ma'a as-sabirin, Allah ali wamu n'abagumiikiriza. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. لا تكونوا تمبيرانغا كالذين انغابو خرجوا أبافرمانغا بابا مكة بزوكرون بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم وكمسانياون الدينيين أباقبير الزبي من ديارهم بابا مكاغاوي بطرا غبجبي كاليسا ورئاء الناس غبجب كوليبين تونغا بانتو باغال بابرابي غبي بالي abazira ng'omuntu bw'aba yekyanga ng'agenda okuyingira mu kigo. Wayasudduna an sabilillah, ne babeera ng'omulamwa baagala kuziyiza abantu kukwata kkubo lya Allah busiraamu busaanewo. Wallahu bima ya'maluuna muhiita, ate Allah buli kyonna kye baakola yali ng'abeetoolodde. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. وإذ ذكر كثيرا زين لهم الشيطان أعمالهم saani bwe yabawundira emirimu gyabwe n'ebalaga nti byejje emirungi gy'okkola era buli kimu yabalaganga nti bwe banaabeera batambudde nakyo bajja kumalako. Waqaala, naye ekiseera Allah subhanahu wa ta'ala kyatuuka, kubanga bwe baali baveeka saani yajjanga mu pulaani zaabwe bawe ebirowoozo
era ng'ebategeeza nti mujja kumalako singa munaaba mukoze bwe muti Muhammad ajja kubeeraawo ng'agenze. wa izayyana lahum ash-shaytaanu a'maalahum, jjukira sitaani bwe yabawundira emirimu gyabwe egyo egy'okumalawo obusiraamu n'ebalaga nti kyekirungi kye balina okukola. waqaala neetuuka n'okubagamba ng'ebawa ebirowoozo, laa ghaaliba lakum al-yawma, olwaleero tugenda okulwana naye mukakase teri agenda kubatuula ku nfeete, teri asobola kubawangula. minannaasi kasita abeera nga muntu yenna ate aliba yakula atya. wa inni jaarun lakum, nga nange ndi nammwe mbali ku lusegere. Allah subhanahu wa ta'ala alina bakkiriza abagumiikiriza, saani ebeera ng'ewagira bano abatali bakkiriza ate nga omuntu aba yakula atya nga nze ndi ku lusegere lwammwe. falamma taraa'ati alfi'ataani, naye gurupu ebbiri bwe zimala okwolekagana obwanga buli emu